abiri munya mwezi gwali gwa kuna mwaka 2013 Private Patrick Okot Odochi asimbibwa mu koti yali musajja wa JD UPDF gavunani bwe misango gyo kuba abantu 10 amasasi mwaka gwali gwa 2013 ampuliriza abajukira ebyali ebombo mu barracks eyekinamaje musajja yeesula mwakamba yayo kakananga abantu 10 abasindiridde amasasi. Private Patrick Okot Odochi musajja ali wa JD UPDF eggwanga lyagwamu ensisi era ku lunaku olwo yasimbibwa mu kkooti atandika okuwera ennemba n'emisango egy'okukozesa obubi emmundu n'egy'okutta abantu. Ampuliriza bannayuganda abaaliwo omwaka gwa 2013 mujjukira bulungi enjoga eyagwira eggwanga lya Uganda. Kakati nno njagadde nsooke nkuzeeko emabega kati ninnyo just emyaka gigyo giri 12 gyokka kubanga Uganda kwolwo yasimbibwa mu kaguli abaana ne batandika omuwaako obujulizi abaaliwo nga bagamba fe twamulaba nga anyonyogera emmanduso, twamulaba nga akwata ku manduso okakananga abantu 10 baluguzemu obulamu. Nkwanirizako ku mukutu gwa 15 katonyeze.fm radio kibuga kya Mubende namwe tusinzira okulabika nga tubaweereza eno program omulongoti nga bulijjo Monday to Friday sawa kasita ziwona 3 kitundu paka sawa zibeera mukage zetuntu tuba tutuddewo nga tuyambibwa ku bannaffe banguteekamu ensimbi bannaffe ab'ekyokunywa champagne drink abagamba nti genda mu dduuka eyo kuli okumpi obagambe nti bakulu saagala kintu kirala kyonna, saagala muŋŋambe ekintu kirala kyonna okuggyako mumpe ekyokunywa champagne drink kyebandagiridde okuva ku Point FM radio nti kigenda kuntaza, kigenda kunyamba endwadde ez'enjawulo ezirudde nga zimbala embiri zimwe temutwewuunya. Monday to Monday tubeerawo nga tubaweereza, Monday to Monday tubeerawo nga tutumbudde. Kakati gwe teweebuuza nti abasajja bakikola batya. Ekyama kiri kimu kyokka kirimu kyakunywa champagne drink ojja genda mugana ngobere ng'okyefunira mu dduuka eri kuli okumpi ate ku ssente entono ddala. Teweefaako wekka kizigirire ne munno obanga gw'okitegedde emigaso gyakyo ne munno muzigirire omugambe nti mukulu kakati ate ebyessava biri sayidi eno ojja kulabika ng'ojja kuba otukoze bulungi nnyonyini ddala. Kakati ampuliriza nga bulijjo amawulire gabeera mangi kasita nkutegeeza nti no tuli mu mulongooti. Fred Sewajje nga nze nkubuuzaako ku dakiika zino 8 oba 7 kakati ezibula okoona essaawa zigenda kubeeranya. Kakati nzikiriza nagamba kakati mba nayitaga kana akaseera okulingiza ku mmeeza y'omulongooti butereevu. Kakati wulirize ekintu kino, emmeeza y'omulongooti akadde kano kakati sooka owulirize. Omwana yabikoze, afande yabikoze. Kati kulingizeko ku mmeeza y'omulongooti omanye ebyassava bye tugenda okusosootolera. Era ng'olulingizo luno lukutuusibwako retired warrant officer 1 akankwasa mwezi Ramadan eyeteeseteese okukiikirira Mubende municipality mu palamenti 2026. Bannamubende municipality ffenna obwesige n'essuubi mu ye mwe tubutadde. Kati 2026 Honorable akankwasa mwezi Ramadan bw'omulaba ku ballot paper tikinga. Kale nno afande akankwasa mwesige Ramadan natulingiza ku mmeeza y'omulongooti MB2B Mubende municipality abagamba akamyufu akeetaaga. Kakati n'ataddemu nsimbi kisobole okulabika nga nkulingiza ku mmeeza y'omulongooti. Musajja agamba yamaze okulabika nga abikola. Kakati alinze bulinzi kaseera kakulayira. Abagambye bannamubende municipality mumulabire nga ddala mu kamyufu ke tugenda okugenda musanvu naku z'omwezi zigenda kubeera 16. Bannamubende municipality afande akankwasa warrant officer 1 Ramadan yatututte okutulingiza ku mmeeza y'omulongooti. Kakati abantu abalungi ng'abo tunaaba tubasanga wa yagambye nedda Fred Sewajje obanga omaze okuwalampa ng'ogenda tulambuza ky'olina wano weetaaga okulabika nga tuteekawoko ku lwendo lw'amazzi, weetaaga okulabika nga bannansi abawuliriza ebintu bino, beetaaga okulabika nga babifuna bulungi nnyo nga vibe weeri. Ye afande akankwasa Ramadan yakutuusako akatundu kano nga tulingiza ku mmeeza y'omulongooti. Kakati ampuliriza engeri gyali nti warrant officer 1 kale tolekedde emmeeza yamwe ngo kiki kye tulina olunaku lwaleero. Ampuliriza atugendagenda twetegereza ensonga, tugenda kusooka twetegereza ensonga z'abannakibiina ki NRM mu bitundu bya Mubende. Jjo nabadde wano ne nkutegeeza nga bannakibiina ki NRM